This is Inside Out. On the Inside Out, tukuwa ebiri munda ne tubiza kungulu n'ebiri kunde tubiza munda. Nze Simon Muyanga tutaya ku mukutu gwaffe ogwa SML News Yugi. Ndine Abdunol Chamundu owajje avuganya ku president bwa Jema. Avuganya ku president bwa Jema. Mulonda di kuvuganya ku mazemyezi. Mulonda watimba ekipande wali chairman yasooka n'atuwa date ngeri mu June. Kati nakulonda June. Naye ndowooza nga bw'omanyi Musevenizimu bwagenze aliyensi. Ate Musevenizimu mu Jema bife. Musevenizimu nkola. Abantu gye bakoppa ku Museveni. Musevenizimu. Enkola abantu gye bakoppye ku Museveni. Ye muyita Museveni. Yes, bakola ebintu nga si bye bategeeza. Ng'oba ogiyise bubi. Abanga gandi Museveni byakola si byategeeza. Yes. Otowulira abantu bakugamba Museveni bwakugamba nti ngenda Jinja. Otegeera ku Masaka Road. Kakati nti enkola eyo ate oluguudo olugenda. Museveni engeri gy'aludde ennyo ndowooza mu bukulembeze. Enkola z'abantu bagenzi bazikoppa abantu boogera ebintu nga si bye bakola ki nga si bye bategeeza. That's how you summarize the legacy of a man atufuze emyaka naye atufuze bulungi. Kyamundu Museveni atufuze bubi. Gwe lwaki wali omuwakanya nasemba okulaba nga oli mu FDC. Laba n'ekipande kyeyo nyina gye nali mpita e Busoga ng'oli wa Forum for Democratic Change. Yes. Lwaki tewagirako NRM. Museveni akoze. Nali muvuganya butaba waffe n'amasannyalaze naye kati gaatuuka. Anti kye ŋŋamba lwaki wali omuvuganya oba mulungi nnyo. Kyeta natuwa amasannyalaze. Era n'olwaleero oba oli mwogezi wa Piero Yu. Lwaki toli mwogezi wa NRM. Gwa Museveni oba akola matabuta. Nze tumuvuganya lwa bukoowu nti akati akooya awummulemu nga jjajja bw'abeera. Kyonna kyona akituuma kiraga nti waliwo ekibulamu mu bintu bye. Kuba tomuwagirangako. Tolinayo history wakulaga nti osiima byakola. Museveni. Olaba ne oyogambye yatuta amasannyalaze ewammwe era wagenze wa mutabani we tewagenze wuwe. Wandibadde ogenze wa Museveni n'omusiima naye webale kutuleetera amasannyalaze ewaffe. Tubadde ku byakulonda kwa Jema. Tudde ku kulonda kwa Jema. Naye kyempugambye chairman yabikyusa. Chairman mu Gwokusatu. N'okuza omwezi zaali nga mukaaga Ogwokusatu. Yawandiika ekiwandiiko n'atulaga nti delegates conference eriyo mu gwa mukaaga. Chairman yaani? Wekitiibwa Kibirige Mayanja. Era n'alagira n'Electoral Commission etandika okukola enteekateeka erondesa structures ezireeta badelegate abagenda okusalawo abakulembeze mu National Delegates Conference. Naye mwattu ebiseera bye nali sinnalaga nti ngenda kwesimbawo. Bwe nalaga nti ngenda kwesimbawo ne bitandika okukyuka. Nti kaakati bino, kaakati biri, kaakati tuwongezaayo, kaakati tulyawo. Nekati katwogera amazima. Obwa president bwa Jema obwagazaaki. What can you do? Nina byenkoze. So obwa president bwa Jema nina byembukoledde. Okuuma erinnya eryo Jema badde mwogezi wa kibiina. Era Muyanga Lutaaya oba kubuuzaayo aba Jema b'omanyi. Oyinza okuba Asman, Kyamundu, Kibirige Mayanja, Omugenzi Kyanjo. Kati bw'obanga Kyamundu omuteeka mu b'omanyi. Mwali mu bemmanyi. Eyo search movement. Mwali muweereka nti afana ekintu kye bafana ekintu kyabwe. Naye kale kibatuddemu. Ku Bajema nkakasa mu Bajema abo b'omanyi. Oyinza okuba basaalirwa ne Kyamundu be wali okyaziza ku Tokushen. Ekyo kituufu. Ate si wano wokka n'ewalala. Bensinga okumanya. Kitegeeza nti flaga ya Jema tufubye okugiwanika ne Muyanga Lutaaya n'abalabi be batulabe. Era tufuuke ensonga tusobole okwogerwako ya achievement nambeemu. Kyenyinza okugamba nti twewa omulimu nga media team nga nkyali spokesperson okulaba nga tuzimba tutandika okuzimba
ebigenda okwongera ekibiina amaanyi era ne tugenda mu higher institutions of learning ne tutandika chapters mu universities ezo nze patroni waazo n'abazirimu mu kibiina nze mbamanyi nzekka olwaliro wetwogerera tulina ba guild presidents banna okuva mu those higher institutions effort ya Kyamundu kakati ate abayizi abo olwokuba nti ku university bakuŋŋaanirayo obukuŋŋaanizi balina gye bava bamemba ba chapters zaffe twabawa obuvunaanyizibwa nti buli gy'ova genda otuzimbireyo structure y'ekibiina era olwaleero GEM erina structures mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino era for the first time chairman okugamba nti tulondese structure kyali kuba nti olwaleero waliwo empuliriza nti ku ground GEM etandise okukola ki okuba n'abantu okubeerayo n'abantu n'olwekyo tuteekeddwa okukola delegates conference nga badelegate balondeddwa kuva mu structures gwe mulundi ogusoose okuwulirwa ne Abdul Kyamundu ku credit lwekyo kifaananagana kitya nga mujjawo yakuwa ekyokuliisa balo nti mukuume obufumbo mwenna nga mujjawo yagane kano omwami kamuwoomera era kamuwe oliise balo sitegedde context mukire nalaba lisiti joozi nga omusajja gwe muvuganya Yoweri Kaguta Museveni gwe mwagala ave mu buyinza yabawa ssente ezimizaawo ekibiina nga nejjemba ku lukalala wabafuna ssente mu gavumenti kwemuli kakati ssente ezo mwami Museveni si yazituwa ani azibawo ssente ezo etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi mu ggwanga olw'okwagala okudipeninga multipartism mu ggwanga abaakola etteeka eryo bakimanya nti mu Uganda enkola y'ebibiina ekyali nafu okugistrengtheninga kyetaagisa abawi b'omusolo babeeyo akantu ke bawa muki ke bateeka mu bibiina okubiyamba okutambula kwe kuteekayo akasente ako okuddukanya okuva ku bajeti y'eggwanga bateekamu akasente akagenda okuddukanya ebibiina sente zaamwe wa musolo mwami Museveni tatunda nteezi minisita w'ebyensimbi owa Uganda yaani constitutional minister owa finance mu Uganda yaani mwami Museveni era nga kitegeeza nti nga minisita w'ebyensimbi yateekateeka minisita w'ensimbi atagaba mu zaatunze mu mataage ekisozi oba okutunda amatooke ge owa minisita abukola ku lw'abannayuganda mu musolo nze naawe bwe tuwa so si yatuwa wabula etteeka ababaka ba paalamenti lye baakola bwe baateeka provision eyo ti ebibiina biweeyo ssente okubiyamba okutambula olw'ensonga simanyi kibiina pozi oli mukyero oluusi kibiina kya bufuzi naye simanyi mirundi gye wawanga FDC ssente baddukanye ekibiina ti bannayuganda n'okumanya nti ebibiina biddukanyizibwa bammemba tekinnaba bukalamu bw'ogenda okubasinkana gwe baagala ate obawa entambula eyabajje gye bakola ki gye bava kakati olwokuba nti eyo sipiriti ekyaliwo ebintu ebyo bikyatulimu yensonga lwaki olabanga twetaaga oba kyetaagisa abaakola etteeka eryo okugamba ebibiina bifunirweyo akasente akabiyamba okutambuza emirimu gyabyo so si ssente za mwami Museveni nti yazigaba lwaki Museveni bw'akwata ssente n'agamba okay Museveni bw'agamba Ramadan Gobi nti essomero lya Muyanga ligwa mumuweeyo miliyoni 2 alitambuze mwangu amangamba Muyanga yalidde Museveni yamuwadde bwe kituuka ku mu electoral commission zeerwa ne mubuzaabuza mwanti si za Museveni za Muyanga mwami Museveni tasobola kugamba nti gundi mumuweeyo bailout naye biyita mu mateeka abakiise ne babikkiriza abakiise bwe bakkiriza kiba kituufu kati ekibayombya n'ezampuuga kinga abakiise bakkiriza siriimu mubaziyombera standi yange ogimanyi nakugamba dda zisirimu bayombera sente za mpuuga nze nakugamba mpuuga namwekizonoratinga olunaku lwe nawulira abaaliko ba lead of opposition nga bagamba nti nabo bazze bagezaako
omuntu abadde leader of opposition abeere ng'afunirwayo ensako ne bigaana kati nasonyiwa bibakukkiriza nti ye yasakisiidinga banne we balemeddwa nze kyendowooza era nakugamba nze kyendowooza nti wakolebweyo etteeka kifuuke effomu ti omuntu abadde leader of opposition olwokuba bamugeraageranya ku prime minister ate ayina ensako naye aweebwa ensako emanyiddwa than okudda mu fitina etatugasa kuwalagana simanyi ono yatutte eno oba oluusi olw'okuba teyatemyeko nga kyemuwalanira position yange eri kiriya ku ekyo baziwagira sizirinaako buzibu sabiiti eno twalabye bannaffe abaali mu FDC ne badda e Katonga nga bagenda mu kakiiko ebyokulonda okuwandiisa ekibiina ekipya the People's Front for Freedom bwe kinaawandiisibwa kyekinaaba ekyokusatu ku bibiina ebyakava mu FDC ekyenjawulo nganze omutonezi w'ebyobufuzi akagaati ke kamu ke mwongera okumeggulamu tewali afumba kagaati kalala what's your take on that nze ndowooza mu Uganda tulina ebibiina by'obufuzi naye enkola y'ebibiina by'obufuzi tennabukala mu ggwanga lino nti abantu bakyatwala ebibiina by'obufuzi ng'amaka gaabwe abatandisi naddala ebibiina bakyabirabanga personal property twatandika soba osoma etteeka eryateekawo ebibiina by'obufuzi olabanga ndowooza ekyo baakiraba nga abantu bajja kikola ne bateekawo safeguards kuba Muyanga Lutaaya bw'otuula nange ne tukola ekibiina ne tuvaayo ne idea tukole ekibiina ky'ebyobufuzi togenda bugenzi mu Electoral Commission n'ekiwandiika bakugamba genda ofune 200 ebya district za Uganda ng'ofunayo emikono 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyobufuzi kyanjawulo ebitutawanya mu bibiina by'obufuzi mbeera eyo bantu kulowooza nti ffe bannannyini 5, 6, 10 abaatuula ne bafuna ekirowoozo abalala tebalina kye bakola kye batugamba kyendowooza nti ekyo every party has founding fathers. Yes, naye tekibafuula bannannyini tekikifuula nga bw'olina Muyanga enju ewuujo osula amakaago kino it is a public good yensonga nti idea yo bwe wagifuna bakugamba nti afuna abagikola ki abagisemba oba mala ogisemba n'otandika olwaleero mu Uganda ova kugamba nti tukwata ne ku ssente z'omusolo ne tuteeka mu ki mu bibiina by'obufuzi tetusobola kukwata ssente za wa musolo tuteeke mu kiri private ekikyo ekyobwannannyini wandibadde weeteereddemu ebibiina by'obufuzi biwandiisa ba members naye ba member abo ne bibaguza ne kaadi si ya bwereere ojja membership ogulangule kakati embeera eyo bwezze tubeeramu nti abantu ekyo tekinnatubukalamu kumanya nti ebibiina public goods abantu batuuka ekiseera ne balowooza ne batandika okukweshoninga ono lwaki akola bw'ati ono teyandibadde kino ono teyandikoze bw'ati ebyo olwaleero bye bitutuusiza mu mbeera nti abantu kasita batuuka bayireyo waliwo n'abagoba waliwo n'abagamba bw'oba tosobola kukola bw'oti tuviire wawulirako omwami Museveni ng'agamba mugire tugende mu referendum tubejjeko
ne bagobako ne Nsereko, yali Nsereko, Sekikubo, Nuwagaba, Tinkasiimire, that group. Mutuvire mukoleki, mutuvire mugende. Naye ekyo kijjawo lwakuba nti tetunnatandika ku appreciating nkola ya bibiina byabufuzi mu ggwanga lino. Kugamba tunyumirwa nnyo okukola bu formation, naye singa tukkiriza muffe nti ebibiina bino public entities nkakasa nga tuyinza obutalabizibu ebyo bya splits. Kizibu ekirala ekireese splits ezo ekyamazima Mwami Museveni omutima gw'omubi. Ate Museveni ajja atya mu kwawula omutima gwa Museveni omubi. Museveni luli ogwogula bannabyabufuzi. Mwami Museveni azenga agula bannabyabufuzi n'abatwala mu NRM. Kati yakyusa mu nkola. Oguba mutima mubi. Kakati agula n'okugula abantu mu byobufuzi mutima mubi. But politics is about numbers. If I can buy them to gula, ba convincing na program. Chamundu, you and me have studied the political science. The end justifies them. It's in politics about numbers. What why Mugereza bamufunidde mulimo ko the security that the end justifies the means. You want to look at purity of the means? Then get out of politics. It's only in the business where the purity of the means matters. Era kyovola banti nze ndi mujema nti mujema tulina mu element ya morality. Buli we kijjamu morals tutandika okuquestioninga means. Tutandika ne means okuzitunulako. Tujja kutugamba nti yakubeera mugagga ogenda obbe. Fe tugambe tukukongratulating at the end of that day. Togenzo tabantu n'ogaggawala. So the end justifies the means. Ekivuddemu kinyonnyola gye wayise. Nedda kakati ffe si bwe tukkiriza banze si bwe nzikiriza. So Mwami Museveni mbadde nkugamba nti Mwami Museveni aleese omutima omubi ogwo. Kakati takyagula abantu batwala mu NRM. Kyakola abagula n'abagamba musigalaawo. Sigalaawo obomperereza. Kiki kyotegeeza? Aguza abantu mu bibiina naye ne batagenda. Ate mu NRM. Kati ababa ne basigala mu bibiina. Ne basigala nga bakola emirimu gye bandikoze nga bagenze n'aba mugikolera awo. Okimanyi ekyawudde FDC mu ssente za Mwami Museveni, allegations za ssente za Mwami Museveni. Tiyakwata ssente n'abawa mukole ABCD. Zongambi wano tezina buzibu kwa nsimbi za wa musolo kye watandise nakyo. Ezo ze yabawa tezaali zine ziri statutary ziri mu mateeka. Yabawa za nteeze, you are sure? Yabawaayo ezize simanyi yabawa ezimenya amateeka. Kwa Mwami Museveni n'okumenya amateeka birongo bitambulira wamu. Yabawaayo ensimbi n'okola amateeka agasaako omukono aligwa nti nannyini yagamenye. Amateeka Mwami Museveni si yagakola. Omukono ogusemba y'etteeka likolebwa Museveni si yakola amateeka parliament yegakola. Any law without presidential assent does not work. Ekyo nakyo si kituufu. President bw'agaana etteeka emirundi ebiri abaka ba parliament ne balyongerayo lifuuka tteeka. So si yakola amateeka abaka ba parliament era ne bw'agaana ne balizaayo ogwokubiri n'agaana odisayininga. Ogwokusatu liba lifuuse etteeka. So kati gwe kyotayagala kuwulirirako ddala kyekintu ekirungi Museveni kyako. No, si kyekintu ekirungi. No, si kyekintu ekirungi. Twogera wano bintu bigenda mu maaso ate n'abatulaba babimanyi. Museveni yakola ki? Talina kye yankola naye nkubuulira byakola. Gwe FDC obadde tobawulira. Nze okukyawa kwange Mwami Museveni kwe kugambisiza Besigye nti bannandala bagenda n'abawa ssente ba Jack Sabit. Beerumiriza. Besigye n'avayo n'atugamba nti n'ebisatu oba 205 Nandala yabireeta mu kisawo ewange nti ogira obikuumira wano. N'ennamba zaabyo ze zino. Ennamba Besigye yaziggyako. Yazikoppa ennamba Besigye yakoppa ennamba ze ssente. N'abuuliriza n'okubuuliriza ye zaava. Bank of Uganda emugamba nti ffe tetumanyi we ziyita kasita ziva wano. Kati okiraba ebyo nti Mwami Museveni kyendowooza ekyo kyakola kibi. Onenya Mwami Museveni lwaki simmwe? Nze bwe ntegeera nga ntandikidde ku ffe. Gye ntandikidde ne nkugamba nti naffe muffe. There is nothing to blame Chamundu. Toli musiraamu? Ndi musiraamu. Bwe nga nti nkuwa akabizi ogenda okalunda. Si kalunda.
Sukarunda n'Abudu Nadduli yabukwata n'abugaba era ng'abantu ne babukazaako n'obwa Nadduli naye nze sisobola waliyo abatasobola kukwata ssente za Mwami Museveni era waliyo n'abazikola ki sobola zikwata onenyazigabye onenyazikutte spiriti yazigabye ate yazikutte yazifunye bonna mbanenyeza kugambye nti ekyo kyakola kya mutima mubi omukulembeze ayagaliza eggwanga lino kuba twogera ku issues za ggwanga omukulembeze ayagaliza eggwanga obulungi zimba ekibiina kyo kibeere strong naye ate totandikayo nkola kuba omuwulira n'okumuwulira gwe mukulembeze ekyo w'eggwanga agamba we tunaatuukira mu 2020 nga tewali opposition nate nekiba kyamazima nekiba kyamazima nze Museveni kyemwagalako mazima era natuukira mu 2020 n'abambi maze era munnange tewali opposition e Uganda abimaze kati eriruddamu ate nze ndiki nze muwakanya lwaki mukyawa nnyo nze Mwami Museveni simwagala seri opposition tesobola kubanga teriiwo naye nkugambye tagezezzaako kugitabulatabula naye bwagezaako kugitabulatabula eyo tesobola kukola ki tesobola kuvaawo naye omukulembeze ayagaliza eggwanga obulungi eggwanga institution z'eggwanga olina zinyweza opposition kyekimu ajja nankumbi opposition kyekimu ku institution zinyweza eggwanga gavumenti ogamba eriwo abagicekinga kyobola n'abaakola amateeka bapulaningira opposition tuteekeddwa okuba nayo kati bwoba n'omukulembeze ye ng'agamba tetujja kuba nayo ngenda kugitta ng'omuwaana okuba omulungi ennyo ekintu ekirina mu mateeka g'ogambe ge yateekako omukono tumuwaane nti akola bulungi nnyo Mwami Museveni kinkugambye nti omutima omubi kati ate yakyusa n'enkola luli bagulanga baluzige n'abatwala abantu ab'enjawulo Basaala Kanyike baani ng'abajja mu opposition n'abatwala ne bafuuka babe naye olwaleero kakati abagamba nti amusigala mutabangule okutuukiriza kiri kye yagamba okutuuka 2020 tewajja kuba opposition naye munnaye weeri kyamulemerera eriruddawo ova kuŋŋamba nze njagala kwegezaako ova kuŋŋamba nti okyawa nnyo Mwami Museveni ate osobola okukyawa gw'otopoozinga as a person abadde ku ground ng'otambuza ekibiina nkubira ekifaananyi mu lugendo Besigye lwayolekedde ne banne nga batandika ekibiina ekipya ate mu budde buno no kyendowooza tebagenda kufuna buzibu kuba olidde structure ebadde e FDC gye bakyusizza erinnya structure ya FDC ebaddewo gye bakyusizza erinnya ne bagituuma erinnya eddala lwakuba Dr. Besigye tebatwebuuzizzaako erinnya lyaffe twali tukozesa PFT bagyeko T yokka ne bateekawo ka F People's Front for Transition ekisinde kyaffe ekyo baakubyeko obukubi nfuufu ne bagamba for freedom yali PFT yafuuse PFF kati chairman waffe Dr. Besigye kuba Besigye yabadde chairman waffe yakyusizaamu katono owa PFT naye tetubalinaako buzibu tuli mu struggle yakulaba ng'eggwanga lino litereera buli omu waasobola okuyitira kyendowooza tewalina buzibu buli omu waasobola okuyita naye nga ekigendererwa kyakutereeza ggwanga ndowooza ffe tujja kutambula naye President wa FDC Patrick Oboy Amuriat atugamba olw'ebbalaza nti ayagala kwetondera Mugisha Muntu kubanga bamugamba nti Mugisha Muntu Moro Ingrid nawe yamugamba ne Besigye naye agenzo kyetegereza nga mutuufu abamugamba nti Mugisha Muntu Moro be baali Moro ayagala kwetondera Mugisha Muntu as a moralist what's your take on that statement naye anti kaakati Oboy Amuriat ebimuteekebwako nti yajja ssente wa Museveni kati muntu amwetonderako ki ate gye n'omuntu okuleeta statement eyo yali avuganya n'Amuriat nagamba time era abantu bajaganya in fact ndowooza ba Dr. Besigye be baasooka balukwago bassemuju be nasooka okuwulira nga bagamba nti baagala kwetondera gye n'omuntu
kuba bamoola abatuufu bamaze okubalaba era bamoola abatuufu bagenda ne bafuna ebisawo bajje batambuze ekintu kati olwani abamoolo kyendowooza nti amuli ati akola byabufuzi ayagala kwesooka kukozesa kigambo. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. Ndowooza tali kyalina allegation kuba Dr. Besigye agamba nti baazireeta ekisawo ewange simanyi na lwaki tebabafunaana na money laundering baatwala ekisawo nga baaleeta ekisawo nga kirimu bweziti musajja n'akiwummuza ewange naga nti n'azizzaayo waayisita omwaka mulamba n'azizzaayo after 1 year naye mbu yazanga kulako ennusu kakaaga the inside out katutuulire olugendo lwe mwolekedde mmwe abavuganya gavumenti mu kuvuganya Museveni mu 2026 nga n'olwaleero mu 2024 mukyali mu kutondawo bibiina bipya nga bikutulwako ebyo bye mulina. Ekyamazima abantu abali mu opposition Mwami Museveni yeyagadde nnyo ekisanja kino. Ekisanja kino kimwanguyidde nnyo olw'ensonga nti twagenda mu busongo obuli trivial, obusongo obutono abamuvuganya. In fact wambuuziza lwaki oyagala obwa pulezidenti bwa Jema. Ekimu ku binjagaza obwa pulezidenti bwa Jema kutuula na bannange ba peers abakulembera ebibiina kubagamba nti bannange tuzookuke tudde ku nsonga ennene eziyamba eggwanga lino. Naye olwaleero mu kapasite yange sirina bwe mbatuukako, sirina bwe mbayita. Naye mbeera ne peer munnaabwe tusobola okutandika okwengeaging at that level. Naliko Kenya ewa Oweekitiibwa Odinga nengenako ne kuba UDA ekyantwala ewa Odinga ne ttiimu yange kumanya ti bo kuba ekyamazima opposition yaabwe eri successful. Sure. Oli mbeera yonna era circumstance where opposition is labeled successful. Kuba opposition yaabwe eri successful nti byeyagala eggwanga lifaanane baachivinza okubifuna, baachivinza okuteekawo eggwanga eritegeerekeka, eggwanga erimanyiddwa future. Tinencha bannakenya bamanyi tiruto wa myaka 5 oba 10 aveeko tulonde omulala wane Uganda tetumanyi. Ate mumanyi mutya kono omuntu wa myaka 5 bwajugwako ne mulonda n'agwa ne mutamulonda tadda nawono kimbanyi nedda simugabo kyabaawo ddi akyabali byekukuba kati anaagwa atya nga mukyeyabulamu nga munange yakugamba nti ye kwota pini byowerabidde nti yabyogera era Uganda agiyita nsoloyi Kyamundu. Don't you know that after every 5 years elections, don't you know? Mwami Museveni yennyini yabyogera yakugamba conduct elections every 5 years. Tonnalabayo bamagye nalaba gwe baali gwe bayita oba Kano Semakula ng'agamba nti temutumanyiira mu aba opposition tetujja kubawa buyinza. Tuze ebyali wano mu 2020 sinabyadda nnyo tonnalaba amagye beewera. Mwami Museveni tonnamulaba ng'alaga nti kintu kye buli amuwakanya abo bali subversive balabe baggwanga ebyo Kenya osobola okuwulira campaign ez'ekika ekyo. Abannaffe tulina okukkiriza baatulekako. Tanzania they are sure. Let's go back. You think Kenya is better than Uganda? No, wala. Democratically? Really? You were Ugandan? You think Kenya is better? Kenya twakabeera n'okwekalakaasa. Bakaba n'okwekalakaasa nga bawakanya biiru
government gye yaleeta era government ne withdrawing a bill ne mu kwekalakaasa government tewagiraba ng'ekuba abantu amasasi ku streets nga wano wekibeera wano abantu beekalakaasa olunaku lumu ndowooza mu byekayunga tufiirwa obulamu bw'abantu 2 nga mu we beekalakaasa nga bakutte Kyagulanyi tufiirwa abantu kusinziira ku poliisi naye ng'ate bayinza okuba baasukkawo ne tugaa twafiiriddwa 56 just olunaku abantu okwegugungamu okulaga obutali bumativu kakati nti Kenya etuleseeko opposition yaabwe yafokasinga ku bintu ebiyimirizaawo eggwanga pillars of the state era ne baachivinga nti ne gavumenti boogera nayo neewulira naye wano ye Uganda kizibu palamenti Mwai Museveni agiyita n'agirekikyalinga ekyankwanzi abatakkaanyiza naye n'abasuubiza okubagoba mu kibiina era yakikolako kuba muwakanyiza n'abagoba mufulume mutuviire so wano byanjawulo mukuwa naye mbadde nkyakuba. It would be shameful for Ugandan to admit that Kenya is better democratically and I wouldn't agree with you. Kakati kankubuulire gwe Muyanga Lutaaya Because bintu byokakasa nti neiba wakusinga bagamba bannakenya batwegomba. Kenyan is admire the type of freedom we have. How do you again wake up and tell me Kenya is better? Let me reveal to you when nagende Kenya Kenya bayina ekifaanana iPod wano eyabo bagita Center for Multi-Party Democracy naye baatusaasira nga bagamba mu butuufu kuba ebyaffe babimanyi it's a mockery of the processes ne bagamba nti bambi mulabye ne bagamba nti affe bwe twava mu 2007 okwekalakaasa okwo kwaliyo nga kiba kyabbya obululu twagamba nti tuteekwa okuteekawo embeera etuula twogeraganye ebitali bya kamera nga twogera ku nsi yaffe betutegeeza wano iPod Mwami Museveni iPod yali eteekebwamu abavujjirizi ba Democratic Governance Facility n'agamba abo mbagobi muve wano mukole ekimugende muteeka ssente mu bintu ebi strengthening opposition kugamba yo opposition emuwunyira ziizi so abaagala eggwanga lyabwe abaliteekateeka obulungi bakimanyi nti opposition nayo yaki opposition naye ya mugaso mu ntambula y'ebintu kyendowooza nti Mwai Museveni ebintu byonna abikola mu mutima mubi naye bannaffe eri baatuula ne batandika okumanya nti biki ebyetaagisa eggwanga okuyimirirawo bino ebyokuwangula kontesti z'ebyobufuzi omuntu yenna asobola okuwangula abantu nga bwe bakkiriza nti bakamalirize national batamaliza inside out nga pate spokesperson omuntu omuzito mu kibiina kya Jemba sikyali pate spokesperson bagoba omukulu alabika kasita nalaga nti njagala ntebe n'anyiigamu omukulu waliwo olwo twogerako pate president Asumani kati sebo ndi just aspirant nanyiiga ayagala entebe y'obukulembeze bwa Justice Forum naye yanyiiga yeyo Museveni zimu gye wagambye bwendowooza oba basaalirwa izimu bwendowooza kubanga one mwami basaalira bwe yali ayagala nkole naye yantuukirira naŋŋamba nanyinyonnyola ne mugamba kale tutambule ne munaye ennaku ezo nalaba biwandiiko ku social media ng'ogobeddwa enkola ya Mwai Museveni tojjukira engeri gye so yo tugiyite tutya Musevenizimu enkola eyo eya Musevenizimu eba mu bantu ekibiina tulina enkola eyaffe why don't you want to basaalirwa zimu in Jema anti waliwo azakikola repeatedly yakugobako Museveni gwe babikoppa yakugobyeeko alina bagobye mu mbeera eyo betubirabye byakola kati abantu bambi engeri gyaluddewo bagenda ne balowooza nti enkola bwe zisaanidde okuba lwaki toli Gulu first regional parliamentary sitting an opportunity to have Jema present in Gulu an opportunity to hear what the people of Gulu talk an opportunity to break through tulina omubaka wa parliament omuho nayo basaalira naye kyemmanyi ayinza okuba tali mu Uganda naye nga singa abaddemu yandibaddeyo eggulu. I'm talking about you Kyamundu. Nate nze siri mbaka wa parliament. Ndayo oli member wa Chari Jono parliament. Lwaki toliyo? No, by the way,
nze nzikiriza nti tuteekeddwa okudevolvinga obuyinza, devolution of power. Wano abaganda bakiyita ndowooza federo. Palamenti y'ababaka 529 tetugyetaaga. Twetaaga palamenti e Kampala y'abantu nga 10. Then bano abantu abalala ababaka abalala tubateeke ku region, tubeerewo ne regional parliament, era nayo ng'erimu abantu ab'ekigero abakiikira. Bw'otunulira ensonga ze bawa lwaki bagenda eggulu, ziraga nti twetaaga palamenti ya region eggulu. Abantu beeyo babeere nga basisinkana ne boogera ku bizibu byabwe kuba be basinga okubimanya. Abantu b'e Buganda ne batuula ne boogera ku nsonga zaabwe kuba be basinga ozimanya. Then tufunewo ba distinguished Ugandans bakole kye bayita Senate. Nga bwe kiri mu nsi ezitwetoolodde, era ngenda kuwa example ya Kenya. Nti e Kenya tewali LC1, tewali ezo 0C2, LC3. Leadership yaabwe eri ku mitendera 3 gyokka. Municipal assemblies ezikulemberwa ba governor, ne babeera ne parliament ne senate. Awo we bakoma. Naye wano omuwendo gwe tusaasaanya ku bakulembeze, kuba n'abawakanya ogenda eggulu kye bawa, nti sente nnyingi ze tugenda osaasaanyiza eyo. Omuwendo gwe tusaasaanya ku bakulembeze twetaaga okugukendeeza. Mu Uganda tetukyetaaga chairman w'LC1 nga naye alina olukiiko lw'abantu 9. Twetaaga bwetaazi okubeerayo security officer ku kyalo. Twetaaga nitubeere ne security officer oba omukozi wa gavumenti ku muluka ne ku ggombolola. Abakozi omwomu mwenga jeme kye mwandowoozezza. Ekyo birowoozo byange. You don't need temwetaaga tewandiita LC1. Sandyetaaza LC1 y'abantu 9. Twetaaga omuntu akoordinatinga emirimu gya gavumenti ku kyalo omuntu omu. Nsobola omugeraageranya ku gwe bayita oba viso ow'omuluka ow'ekyalo oyo village security officer. Naye ensonga ennene zikwata ku abantu abo gwe batuukirako. Naye olwaliro cost of administration Uganda gyerina ofandinga olukiiko lw'ekyalo, ne musasulira olukiiko lw'omuluka, ne musasulira olukiiko lw'eggombolola, ensako y'abakansala, simanya ba chairperson, olinayo simanya ba deputy RDC, olinayo buli kakica ali eyo. Kakica. N'ovaayo n'odda ku district, n'obeera n'abantu beebamu era abakola ebintu byebimu mu bitundu. N'obeera ne bakansala, simanya olina RDC, ayina ba office messenger, ayina ebintu bingi. Tugenda kukola ddi ebizimbe eggwanga nga bajeti yaffe yonna tulyandye. The Inside Out. This is Inside Out.